Amannya gange mpitibwa May Kawaala era nga ndi musumba wa Healing Outreach Ministries International Church awamu n'abasumba mu bifo ebyenjawulo era Mukama atuwadde nnyo ekisa n'omukisa era ne ku online kwetuli banayo kano ke kaseera ketwetaaga okuwulira ebigambo eby'Obwakatonda ebituzaamu amaanyi ebitugumya ebitunyiga ebiwundu ne tusangulwa amaziga ne tufuna emirembe ne tuddamu endasi ne tuguma emyoyo. Era omulamwa gwaffe ogw'olwaleero omutwe gwaffe theme yaffe egamba nti okusigala nga tuli ku mulamwa mu kiseera nga waliwo omuyaga. Okusigala ku mulamwa nga embeera zizibuwadde. Okusigala ku mulamwa ki? Okusigala ku mulamwa ogw'Obwakatonda nga tunywezezza ekirenge ky'Obwakatonda, nga tunywezezza Katonda, nga tunywezezza Mukama. Naye nga tetunnaba kugenda yonna yonna abooluganda. Tubasaasidde nnyo, twesaasidde nnyo ffenna kubanga ffenna buli omu waali ali mu kunyolwa kungi olw'abaagalwa baffe abatugenzeeko, naye ng'ate mu ngeri y'emu era omutwe guno nga bwe guzze nti okusigala ku mulamwa mu mbeera enzibu bwe ziti kye kigambo kyokka kyokka ekiyinza okutuzzaamu amaanyi. Omulamwa guliwa? Omulamwa ogwa Katonda, kubanga Katonda ye mutonzi w'eggulu n'ensi era ye muyinza w'ebintu byonna era obulamu bwaffe buli mu ngalo ze era yatonda era yajjawo era yatuwa akaseera ak'okubeera wano. Atumanyi bulungi era asigala nga atumanyi era asigala nga ali ku Nnamulondo ng'afuga. N'olwekyo owooluganda ng'oli eyo ng'owuliriza nga tuli ffenna tuli wamu okwezzaamu amaanyi. Kino ekiriwo ekya COVID twebaza Katonda nti mu buli mbeera asigala nga Mukama. Eyo gye nandigambye nti okusigala ku mulamwa mu kiseera omuyaga nga guzze oba amayengo nga gazze oba ng'otubidde oba ng'oli wakati mu mbeera gy'otaasuubirako, gy'otaayita, gy'otalowoozangako. Omanye ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuli mu mbeera zaffe ez'okusanyuka nga tuli bulungi ne famire zaffe tetumanya kiki kinaabeerawo, naye ate ye Katonda y'amanya ekiyinza okubeerawo. Kale n'olwekyo abooluganda twezzaamu amaanyi tusigale nga tukyayimiridde, tusigale nga tunywedde, tusigale nga tusinza Katonda, tusigale nga tumwebaza. Tulina ekyawandiikibwa wano kye tugenda okusoma, naye engeri gy'era gye ntandikidde mu kubeera nga twezzaamu amaanyi abooluganda nga tuzzaamu abantu baffe abaviiriddwako abaagalwa ne tuviibwako omusumba waffe Ssenfuma. Banaye tusaasira nnyo famire era awamu n'omukyala Ssenfuma. Nnyabo Katonda akumanyi era Bayibuli etugamba mu Baluumi 8:28 ekyawandiikibwa ekyo ku lwange nga mukyala Kawaala nkirinako obujulizi. Mu 2018 omwami owange bwe yagenda Pastor Benoni Kawaala, nina obujulizi bwe nnyinza okuwa n'okuzzaamu owooluganda amaanyi nti ono omusajja naye yagenda bugenzi bw'ati nga tetwesiikiddeewo nakanyeebwa, nga tetulina nakye tutegeddeko. Zaalinga mu wiiki 2 bwe biti ng'asibako ebibye ng'agenze. Naye mu mbeera eringa bw'etyo Mukama yandeetera layini eno Baluumi 8:28. Waliwo layini nnyingi, yandeetera layini eya Zabbuli 46 egamba nti Mukama kye kiddukiro kyaffe omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Era nakibikkulirwa bulungi nti Katonda kye kiddukiro ekyaffe, ye mubeezi tabulawo, abeerawo mu nnaku, mu ssanyu abeerawo, mu buli kaseera konna abeerawo. Mukama aŋŋandaga nti ye yakimanya nti ate waliwo n'olunaku olwaki oluyinza okuba olw'ennaku, nti naye ye abeerawo. Kati nga kyagezaako ekyawandiikibwa kye kigezaako okutugamba era ono yali Dawudi kubanga yayita mu bigezo ne mu mbeera naye ng'agamba Mukama kye kiddukiro kyange, omubeezi ddala takola ki? Tabulawo mu nnaku. Ye Katonda ayina ekigambo ekiyinza okugumya omutima gwo. Ndaba omukyala omusumba Namutebi
tukuzaamu amaanyi era tukusaasira. Abafiirwa bangi, abafiiriddwa, abamu tetubamanyi mannya, abato n'abakulu. Naffe wano we tuli, tulina abantu baffe abafiiriddwa mu community, abazadde. Naye ekigambo kiri kimu nti Katonda kye kiddukiro kyaffe, omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Mukama yandeeteranga layini era ezisinga nga zetubuuliramu enjiri, nga nzijukiza Omwoyo Omutukuvu, nga jjukira May kino ky'obuuliramu. Kino nno kye nali ntegeeza nti nze mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku, nga Mukama ngamba nti kati nze wendi. Naye layini gye nsoose okugamba eya Baluumi 8:28 egamba nti byonna abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwagala era eri abo abamwesiga, eri abo be yayita olw'ekigendererwa. Abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwagala bonna. Akyusa embeera enzibu, ye Katonda aba amanyi ekiri mu kino. Kakati ebiseera ebisinga bw'embeera bwe ziti bwe zitutuukako, bw'oba weetooloddwa abantu buli omu aba ayogera ebigambo bingi. Munaye ofiiriddwa nnyo, mu butuufu oba ofiiriddwa nnyo, tuba tufiiriddwa nnyo, nafiirwa nnyo. Kye nali susuubira nti nsobola okutuuka ekiseera ekyo nga nfiiriddwa nnyo, nga nfiiriddwa. Naye ekintu kyangwako. Naye nga kye nali nina okusigaza nga ndi mu kiseera eky'omuyaga, nali nina okusigala nga nywezezza omunagiro, nga nfokasinze, nga ntunuulidde Yesu, nga ntunuulidde Katonda oyo yennyini eyatonda obulamu bw'omwami ono, ate era nga ye yabutwala. Katonda amanyi ebiro n'ebiseera, omanyi enjiri buli omu alina engeri gy'agibikkulirwamu, naye Omwoyo Omutukuvu, Katonda yennyini, ekigambo kya Katonda mu Luka 1 okuva mu Luka 12 okuva ku 22 agamba nti obulamu bwaffe bwa Mukama, buli mu ngalo za Mukama. Mukama yatuwa obulamu nga bwe yatutonda. Bayibuli egamba nti era ekiseera bwe kiriba kituuse nti omwoyo guliddayo eri oyo yakola ki, eyagutonda. Kakati oyo ye muyinza w'ebintu byonna. Naye mu kaseera kano owooluganda ng'oli eyo nga mufiiriddwa, nga tufiiriddwa abaagalwa baffe, Katonda kye kiddukiro kyaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Ebyawandiikibwa bino, ekyawandiikibwa ekigambo kya Katonda kyava yakituwa n'atugamba mukisome buli lunaku emisana n'ekiro. Ekyo nno bwe tukisoma ne tukirowoolezaamu emisana n'ekiro, bwe kibeera mu ffe, naffe ne tubeera mu Mukama waffe, embeera n'okuyuguuma ne bwe kujja, Mukama ajjayo ebyawandiikibwa ebyo, ogenda okuwulira ng'omwoyo agamba nti waliwo layini eno, waliwo layini eno. Nagenda nga okuwulira nga Mukama agamba May, kino kye ŋŋamba bulijjo nti neesiga. Oleme kwesigama ku magezi go, kubanga amagezi gange gaba galeeta ebigambo bingi byenfukumula. Wabeerawo okwemulugunya. Oluusi olowooza ebigambo bingi, oba yalidde wano emmere, oba yakoze ati, oba kyabadde kye. Ebigambo bibeera bingi mu ndowooza ezange nga nze omuntu, amagezi agange. Naye ng'agamba neesiga. Kino kye nali ntegeeza nti neesiga. Olwo lulayini n'alumpa mu ngero 3 olunyiriri olwokutaano nti neesiga n'obulamu bwo bwonna, oleme kwesigama ku magezi go. Mu Bafiripi nga ntwalayo n'agamba mu buli kiseera kyonna neebaza. N'otunula okwebaza mu kiseera nga oviibiddwako omwagalwa, ng'oli mu ddwaliro kati naye nga Mukama akugamba neebaza mu buli mbeera yonna. Ng'olina abalwadde, ono maama abadde yakalwala ne bamuziika, taata ne bamuziika, famire nga bagiziise, agamba nti neebaza. Nze kiddukiro kyo, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kye tunaavanga tulema okutya, ensi ne bw'eneekyukanga, ensozi ne bwe zineekulumulanga. Lwaki agamba nti kye tunaavanga tulema okutya? Kubanga ye agamba nti waali singa tukitegeera nti waali amaaso gaffe ne tugateeka ku ye, agamba nti anaatuteekanga wala n'okutya. Ebbayibuli yennyini ekyabyawandiikibwa by'obwakatonda, Mukama atugamba nti omutuukirivu wange n'amulokolanga mu nnaku.
agamba mu ngero 18 olunyiriri olw'10 nti Katonda kyekigo eky'amaanyi omutuukirivu mwaddukira n'abeera mirembe. Ebigambo byonna byonna bino bitusika bigamba nti yadde mu mbeera nti ne bw'onooyitanga mu muliro ne mu mazzi tegaakusaanyengawo mu Isaaya 43. N'agamba nti tewali kyakulwanyisa kye baliweesa ekiriraba omukisa okutukola obulabe ekinaalabanga omukisa. Nti ne okutya kunaatubeeranga wala. Weewaawo mu mbeera bwe zitugwira okutya kwe kusooka okujja. Naye omwoyo wa Mukama n'ayingirawo kubanga bwe walokoka bw'okkiriza Katonda n'ojjuzibwa omwoyo, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu mu kigambo ky'obwakatonda gakuwanirira. Mu kiseera kye natuukamu nalabanga Katonda nalinga atandika okubuuza ebibuuzo. Mukama n'agamba wendi mu biro byonna, wendi mu biro ebyokulaba ennaku. Ne ntandika okulaba Mukama era nzijukira nabuulira n'okubuulira n'endikodinga message eyo gyeri ku YouTube. Naye nga obulumi bwaliwo, nali mubisi mu mbeera eyo, mu muyaga ogwo nali mubisi, naye nabeera nga ndi ku kigambo ekya Katonda era kyaŋŋumya. Era mu biseera bino byonna nnyinza okuzzamu omuntu amaanyi nti tewali kiyinza kukugumya yadde ebigambo by'abantu. Ffe abantu tulina ebigambo bingi, naye muganda wange bw'oba nga oli mu mbeera ey'okufiirwa weetaaga ekigambo kya Katonda. Nzijukira nga buli we nabikulanga Bayibuli okusoma bwe nti nga nfuna obulamu, nga kyokka kye neetaaga. Nzijukira nga mu kwebaka kwange nga ndekako screen ngamba TV ng'omubuulizi abuulira. Era bwe neebakanga ng'okudda engulu ne bwe nabanga ndi mu tulo tungi nga nze mpulira ng'ekyo ekigambo kiyitawo obuyisi nga kinyiga ekiwundu ekyo ekyendi mu mutima. Nasaba Mukama ne mugamba nti Mukama nsiba ekimyu. Mu butuufu Katonda yansiba ekimyu. Yansiba ekimyu n'akaza amaziga gange. Katonda nansiba ekimyu ng'abantu buli wamu wonna batidde nga bali mu ntiisa, kubanga ono omusajja wa Katonda yali musajja w'abantu. Yali musajja ayagala abantu, omuweereza, abuulira ekigambo, ow'omukwano, taata w'abangi, omwami, taata w'abaana. Nga buli wamu wonna waatuuka taata, oyinza okubeera awo nga omwagalwa ow'abangi yagenze. Naye agambye nti nze byonna nkola ki? Mbikola olw'obulungi eri abo abanjagala bonna, abanneesiga, be natonda olw'ekigendererwa. Nkubuulira ekigambo eky'obwakatonda ekikwatikako kubanga nkirabye. Nendaba Katonda nga yali nange nensibibwa ekimyu eky'omwoyo omutukuvu. Omukyala omu yaŋŋamba bw'ati, yagamba Maama Kawaala, Maama May, Pastor Kawaala bwe twawulira nti avudde mu nsi ne tutya. Ne tugamba tunaddukira waffe. Abamu baalowoozanga nti tetujja kutuuka wali nga Maama May mulamu, nga kye bamanyi kubanga twalinga butoola nga tulina omukwano. Twali ba mukwano nnyo, nga gusukkuluma ku kyogamba nti ono mwami wange, naye omukwano gwe bayita omukwano. Era waliwo ebigambo bingi nnyo bye mpandiiseeko bye nasanga mu bufumbo obwange. Nafumbira emyaka 33, naye nalaba omukwano mu bufumbo. Akiwulira oba yali akirabyeko akiraba nga si kyakupretendinga. Omukwano gye guli gwe yafumbirwa. Eyo paati tujja zikwatako. Era waliwo obutabo bwe mpandiiseeko obwogera ku bufumbo. Akatabo akamu kaafuluma. Bw'oba oyagala ogenda ku Google n'oteekamu May Kawaala book, kale kajja kuvaayo, ojja kalaba. Era osobola okukagula n'olaba ku bujulizi obw'omu maka obw'obufumbo. Era mu bino bye nkubuulira era bye njogerako bwe bujulizi obusinza okuŋŋumya. Kubanga lwaki? Bwe nali nga ndi mu maka gano n'omusajja wa Katonda Pastor Benon Kawaala, olw'omukwano ne Katonda ebintu bye yampa, ne mbeera naye, ne mwagala, nanjagala, ne muwulira, ne tukola ebintu wamu mu nnaku, mu bulumi, mu ssanyu. Kakati ebyo era bye bimu ebigenze nga binyiga ekiwundu kyange. Kubanga buli we ndowooza memory bw'ebeera ng'ezze nga ndowooza ku muntu ng'ono eyagenda, gwe sikyalabako. Buli we twagenda nga ng'oba mu mikolo nga ndi wano,
buli we twatambulanga nga tuli ffenna oba tugenze kulya tuli ffenna okimanya ekitegeeza omukwano oweza ku kigambo ekitegeeza omukwano kakati buli wendowooza okwagala kwe nalaga ng'omwami ono ne bwe nayimirira naye biŋŋumya omutima mu kino nfunamu ki ŋŋamba omufumbo gy'oli oba oyina omwami oba oyina omukyala ŋŋamba nti kozesa omukisa katonda gwakuwadde ng'okyalina omuntu oyo kankiddemu omuntu ng'ofumbiddwa oba ng'owasizza mukama ng'akuwadde omukyala omulungi ng'akuwadde omwami omulungi katonda akuwadde ekirabo ng'akuwadde abaana buli katonda kyatuwadde twetaaga tukikozese bulungi lwaki nkibikkulirwa nti kinkuumye buli lwenziramu ate okufuna memory kindeetera essanyu lwaki kubanga nzijukira nti ebiseera ebisinga nakola bulungi era nzijukira omwami ono nga tutambula waliwo we twayogera ng'omanyi abaami tebamala gakkiriza buli kintu oyinza okuba omukyala mu maka n'oteesa n'omugamba mwami nze ndaba nti kino twandikoze bwe tuti n'atakitwala abamu bakigaanira ddala kubanga ye yaani ye mwami naye mu biseera gye twatambulanga mu kusaba obufumbo bwange nabusimba ku musingi gwa kusaba gye twatambulanga mukama akubikkulira ebintu bifo mu maka n'oyogera ne mwami wo gw'okyogera tokimukakaako beera omukyala omusabi ng'osabira mwami wo embeera ezikyami embeera ezigootaana ne bw'abeera ng'akoze ensobi gwe nyweza amaviivi go ng'omukyala kubanga oli mubeezi oliwo kubeera ani mwami wo n'omwami waali ng'omutwe gw'ennyumba kakati bw'obeerawo n'oyimirira n'okola bulungi ebintu by'okola bireetera omwami wo kwagala eze kino bayibuli kyeva egamba nti abaami mwagale ki bakyala bammwe omuntu ng'akukola bulungi ng'akussaamu ekitiibwa nga akuwuliriza nga mutuula ne muteesa lwaki onooba tomwagadde lwaki tomwagale ate omwami bw'oba oyagadde omukyalawo lwaki taakuwulire bino byebigambo abooluganda tuli mu reality kaakano ekigambo kiri nti natuuka ne ndaba ng'omwami gwe mbadde njagala ennyo gwe mbadde mbeera naye ono ye waliwo owooluganda juzi yanzijukiza yagamba yabadde anyumiza omulala n'agamba olaba mami ono yabadde ategeeza nze ng'anyumiza oli omulaba ono pasita Kawaala ng'akyali ku nsi wano eyali mwami we nga ye nze bwe ŋŋenda ku mirimu omanyi tebakkiriza masimu naye yabadde amugamba nti ono ye ku mirimu buli gye yalinga pasita ng'ebyo tobimugamba ebyobutakkiriza masimu kubanga ng'alina okumanya omukyala we waali ate ng'alina omumuwuliza era kye yakolanga nga ye akuba essimu n'akuba ku receptionist n'agamba nti nze njagala kwogerako na mukyala wange ebiseera ebisinga nali nga ndi awo bamulabira awo ngazze n'emmere andeetedde lanchi omuzungu omu yanziza wabbali n'agamba May nga you are blessed nze kino ndwawo okukiraba gentleman bw'atyo najja ng'aguguba n'emmere ng'aguguba n'ekyokulya ekikyo May ate ng'ebyo nze saabiraga nga bantu ku mulimu naye ye ekikula kye njogerako oyo Musumba Kawaala omugenzi ng'obulamu bwe gye ŋŋenda yonna yonna okukola amanyaayo teyeekwekerera n'abantu bonna baba balina omumanya nti ye mwami wange ekyo nga kyakola kubanga yalina omukwano yali anjagala naye oyinza okiteebereza n'okeera enkya ng'eyali mwami wo omwagalwa omulungi taata w'abaana bo gw'oyagala nga muli bwe muti nga tomulabawo wabeerawo ebibuuzo mu ndowooza ez'obuntu wabeerawo ebibuuzo naye tewaliwo engeri gy'oyinza kubuuza Katonda bibuuzo kubanga Katonda ye mutonzi waaki w'eggulu n'ensi naye omutwe gwaffe gugamba nti ffe okuyimirira ku mulamwa okusigala ku mulamwa ng'embeera zikyuse nga ky'obadde otegese obulungi ky'ogenda nakyo obulungi ekikusanyusa obulungi nga tokyakirabawo omwagalwa wo omuzadde wo omulungi nga tokyamulabawo banaye bino byebiro tuyimirire ku mulamwa tusigale nga tuli very focused kyekigambo ekituufu omuntu kyayinza okuwulira tunyweze Katonda bayibuli egamba mu Bebbulaniya 12 nti nga tutunuulira Yesu Kristo yekka oyo omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe
nga tutunuulira abooluganda mu kiseera kino tutunuulire Mukama. Ebigenda mu maaso bingi, ebyogerwa bingi, naye bw'osigala ku mulamwa, okusigala ku mulamwa wakati mu muyaga, kyekyo kye tuliko. Okusigala ku mulamwa wakati ng'omuyaga guzze, ng'olaba empewo, ng'olaba olinga aliyo yekka, oyo ye Katonda. Agambye nti byonna abikola lwa bulungi eri abo abamwagala. Naye ngenda kusoma ekyawandiikibwa ekyo, nkisome kijjeyo bulungi ebigambo bye njagala owulire. Bikula nange Abaluumi 8:28 8 essuula ey'omunaana olunyiriri lwa 28 agambye bw'ati. Kansome olunyiriri lugambye bwe ruti. Agambye nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Ddamu osoma ebigambo bino. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli. Olaba, oyagala Katonda, wayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kwali. Ddala oyagala Katonda era wayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kukola ki? Bwe kuli. Ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Agambye olwa 29 agamba bw'ati nti kubanga bwe yamanya edda era yabaawula dda okufaananyizibwa n'engeri y'omwana we abeerenga omubereberye mu booluganda abangi. Be yamanya edda yabaawula dda. Mukama yakumanya dda nga tonnaba na kubeera mu lubuto lwa maama wo, n'akumanya, n'akwawula, n'akulonda, n'akuyita. Naye line point egamba bweti nti byonna abibakolera wamu olwaki? Olw'obulungi. Mu kaseera akalinga bwe kati ekyawandiikibwa lwaki twafunye ekyawandiikibwa kino ekya Matayo 14 okuva ku lunyiriri lwa 22. Tugenda kukisoma olyoke olabe nti byonna abibakolera wamu olw'obulungi atya. Mu buli mbeera nga bw'ogiraba, era mpa obujulizi nga ngamba abantu nti mu mbeera eno amaaso gange nagafokasinga ku Katonda, nagatunuuliza Mukama yekka. Era obujulizi buwanvu, era nja kubeera nga mbuwa kubanga buzzaamu amaanyi. Kakati embeera gye ngamba enzibu yeeriwa, kankijjeyo bulungi okitegeere. Nalaba nga omusajja wa Mukama afudde, ali wali agalamidde. Kakati ebirowoozo byange n'amaaso gange gano ag'omubiri ne ŋŋamba nze sigenda kuddira maaso gange kutunuulira mbeera eno, naye amaaso gange muli ag'omunda ag'omwoyo ne ngatunuuliza Katonda. Nga bwe ntunula bwe nti ndaba kigambo kya Katonda, bwe ntunula bwe nti ndaba Katonda. Kakati ndowooza olaba embeera eri ogiggalirawo, kubanga singa naddiranga amaaso gange gano n'enkuba bifaananyi nga ndaba musumba Kawaala ali wali agalamidde, nze sandisigadde nga ndi mulamu. Era amaaso gange gano nagatunuulizanga Katonda, n'embeera nga njagala kuwulira kigambo kyokka kyokka kyokka. Kyenvudde nkugamba nti nze TV nagisuzangako, era nzijukira omusajja wa Katonda Mugerwa ng'abuulira, kubanga nze nabeerangako ku TV nga mbaga mulekeeko screen. Waliwo n'omukyalo oyo atendereza ewa Pastor Mugerwa, Mukama akuwa omukisa. Ennyimba ezo eziringa bwe zityo zinkolera nnyo. Ennyimba ezo ez'okutendereza okwo ffe we twalokokera mu mirembe gya nze nalokoka mu 1982 we twalokokera. Ng'ezo ennyimba tuyinayo, omuyina kagoma, waliwo ka keyboard kamu. Abantu ne bwe bagendanga ku crusade ng'obwo bwe tuyina nga tetuyina bino byuma bingi. Naye nze nkubuulira kye natuukako nti bwe natuuka mu kiseera ekyo nga njagala ennyimba ezitaliimu na bivuga bingi nnyo. Ekyo ye experience gye natuukamu. Nga njagala oli ne bw'aba ng'ayimba buyimbi ddoboozi lyokka, ennyimba ez'amaloboozi, kigambo, era n'okutuuka kati ekigambo ekyo kye kyamponya, era nagenda okubbulukukayo bwe nti nga mbuulira kigambo. Kubanga nakyennyikamu
nganze okwennyika mu mbeera ndowooza embeera ntunuulira embeera nagijjako amaaso ab'ennaku zino eŋŋombo abantu bagiyita nti naggalawo abateekako gaalubindi agamba naggadde